Abasoga bavuddemu omwasi batabukidde Kyabazinga ne Katikkiro wa Kyabazinga. Nja kubanga byonna mbikutuusaako mu maaso awo ewa Sefuko Miranga Myereere, era ng'essaawa eno wetwogerera ezo ebintu byamwonoonekedde dda, byonna ojja kubanga obifuna. Ate ye Samida Maite Family we yakoma ate watandikidde. Amawulire mangi nnyo gogenda okubanga ofuna. Tamale Mirundi Junior ali bubi nnyo ne fulufiga, era nga essaawa eno wenjogerera byonna ojja kubanga obifuna waneeno mu bujjuvu. Weyongere kubanga wekumidde ku Legit TV 256 awo nno tubaawo okubanga tugakutuusaako. Nga tutandikira ddala ne bwa Kyabazinga bwa Busoga wamu ne Katikkiro. Abaana b'e Busoga si basanyufu yadde n'akamu. Bagamba nti abaana abasoga babamazeewo, naye Kyabazinga asirise, Katikkiro wa Busoga asirise. Tebavaayo kubanga badimandinga nti abaana bateebwe. Aye mu butuufu baawamba abasoga, baawamba abantu b'otwala. Aye abantu abo bali awo mu lubiri awo basiriike bati. Bali oti bazirawo. Obwakabaka bwa Buganda buvaayo okukubwanenyaku ku gavumenti kukiwamba abantu. Niwankubaire babatiba bati era ina amaloboozi naga amaloboozi bategera nti obwakabaka bwemerere walala n'abantu. Aye baawambye mu bijaya nti Musoga basiriike. Baawambye Alex Mufumbira basiriike. Bazira buzibu bali kutegeka mbaga, bali kutegeka mikolo gy'abalongo. Aye nga abantu abasoga beene bati bali kuwambibwa obwire n'emisana, bali kuwambibwa obwire n'emisana. Aye nga wetwagako beruti bana tuwulire kuko eroboozi erivaaku mu lubiri basiriike bati. Mwasalawo mufuule olubiri okubanga buli politiko. That's why twena tujja kubogera kubanga mwakitandika, mwakifuulamu nga mulimu politics munda. Ayi mwa abasoga mulyemerera ku lulimi nabo. Olumala nga mubeeta mwenda beide bali emitiere. Aye nga baba n'obuzibu timusobola kusitandinga walala nabo. Imwe mukulembera baani. Mukulembera baani. Amaloboozi geimwe getwetaaga tuwulire kuku tuti amaloboozi gavuire mu lubiri. Gali kunenyaku kwekiri kujja mu maiso. Aye abasambe imwe n'abakazi muli awo muti muli contented, muzira buzibu, mukoba muti ebisogo baba babiwambe oba babisibe, muzira buzibu. Nze bwe nvaayo nekoba nti abantu abali awo bakyawo ng'abaani mumbona buti. Aye singa tuli kukule tukoba tuti baba Kyabazinga ayogeire ku kumunanti ekiwamba kya bantu kiswise. Katikkiro ayogeire ku ndi ekiwamba bantu kiswise. Be Katikkiro muwulira mu kuyiba mataka. Mu kuyiba mataka wowulira erina lya Katikkiro. Birwede ebyo gye baleeta mu kamera. Imwe abasoga be mukulembera basoga baawo abataliife be bawamba. Mukulembera basoga ki abataliife be bawamba emisana n'obwire. Imwe mulyogera kuukuli amaloboozi geme galivaayo okukuli ku nsonga eriri kuluma Bannayuganda bonabona n'abasoga okutwaza alala. Buti bwe tunaabakoba tuti mukolera Museveni eri ali gy'okuwakana ng'ate kituufu mumukolera. Turuufu y'okeeraga nti okusirika kweyo mukolera omusaada oyo. Kati muleke kutunenya nga tuli kubakoba kuti mukolera Museveni. Muleke kunenya abaana boogera nti mukolera Museveni. Kuba musirike kimala abasambe imwe. Amaloboozi geimwe geetaagibwa ino mu kaseera k'abasoga nga bali mu buzibu. Aye baawamba abasoga. Bayiba amataka g'abantu. Bali kusengula abantu ku mataka gaibwe. Abantu bali kubasimira amalaalo bali gabasenguza. Musirike muti muli kutegeka mbaga, muli kutegeka utwide mu celebrating balongo tusanuke. Ekyo kye muyini kudu bubaga pate awo muli bakugu mwakuguka mu mulimo ogw'okutegeka obubaga. Awo muli muti mukutegeka obubaga. Aye babakobe nti nsonga diruma basoga. Tujja kubakoba kusolonga azimuli kusirika.
bakoba nti omugulu talingika mukama nga titusanze bantu bali mu lubirya okwemulugunya nti abaana babawambye bamazeewo ye lwaki basirise nnyo ate nga tuvuddeko eyo munange wa Sefuko ne Hezo ebintu byatabuse dda nga Sefuko wemumanyi era nze omukyalo oyo mwana muwala oyo abadde agumisiriza nnyo Sefuko oba muze nga mufolowinga Dr. Sefuko ebyaliwo ne Nakankaka amaze Nakankaka ate na njogera ku Yvonne ate Yvonne ne kuddako kano kawala ka Joey byonna mwabiraba ono Hezo twagenda okulaba ate akomyewo ate essaawa eno agavaayo mbu yamugobye mu nnyumba n'amusibira ebweru n'alinnya mmotoka ye n'agenda ate bamujjukirako essaga ezo era baamulumirizangakoko nti okubanga bisekiso mbu wabeerayo abalenzi ababeerawo era nga munange biwanvu era byo biwanvu naye ng'essaawa eno wenjogerera agavaayo gego Miranga na Biwoobe ate nga tuvuddeko eyo yo omwana mulenzi Sammy the Mighty Family we yakoma ate watandikidde ngamba kukoma luli nga tanalwala ate yamaze okufuna obujjanjabi n'akomawo ate nno atandise buto muganda wange kiriza gaana na luno naluvuunuse leero olunaku lwakutaano bukyansiibulwa naye ngezezzaako kutemaatema amannya gaabo abantu abayimiridde nange ng'amazima tebabadde na bigendererwa wabula babadde baagala mpone nga baateeka ebyobufuzi ebbali ne bateeka buli kimu ebbali ne bafa ku bulamu bwange muno mulimu abayimbi ogenda kubawulira nga bo tebayambira mu kamera wabula woba n'ekizibu w'omutuukirira ayimirira naawe ogenda kubawulira era w'omuwuliramu woba tomufolowinga mu following oba noonya oluyimba lwe omumpereyo ka challenge muno ogenda wuliramu abantu abalina zi business nga bayimirira nange naturally nga bayambi kitegeeza muguleko omukwano mukyalire ku mulimu gwe omuwagire kuba nawe onaaba mu buzibu ajja kukuyamba agamanya nga kuteredde mu video eyo gyogenda owulira abayimirira nange mulo ng'ekigendererwa kyabwe kunyamba nenteekamu ba tiktoka abalina zirayivu wotawuliramu live oba notawuliramu linnya lya muntu nga naliko ne tusonda sente either nga nyini live eyo namuzuula ekigendererwa kye tekyali kya bulamu yali andeese kundabisa oba kukakanyizaako Bobi Wine ne wowulira erinnya nga maama wange amwebaza manya oyo yayimirira nange n'ateekamu ssente data we obudde bwe impone yaddengerera byakyankala naye yali ayagala mpone era oba wayisa obuyambi kiriza gaana wayimirira nange ng'oyagala bulamu era nkimanyi ondaba nga njogera oli musanyufu era nkuleetere ba YouTuber abalina ebigendererwa nga bya views ng'era tebaagala bulamu bwange nkulage ne ba YouTuber abanzijjako story ne bampa n'obuyambi amazima nga story bazikola nga baagala kuntaasa abo nabo ngenda baleeta mu video eddako nkuleetera abayimbi abayambira mu kamera nenga w'omukubira kasimu nga tewali kamera either kusuubiza oba nakuleka ku bluetick munno mwe muli n'ababaka abeesimbyewo baagala obukulembeze naye nga muganda wange n'amazzi ag'olukumi namwegayire agangulire yaganda abo balindirire era oba followinga omakinge sure ati n'akadde okanyiga ofune notification ku buli video gye ngenda okuta anti ndi mu ba top 5 sikyasoboka nawonedde mu maanyi mama nyabo anti nkyali kusaidi y'abantu ate nze omu ku ba top 5 ba king of struggle yambuka gwe yeneddako ngene evuddeko eneddako wulira omuntu wo gwe wali naye era gw'otawulidde manya saamutegeera bigendererwa bye nalaba nga si byakuyamba tiimu gye walimu yalina ebigendererwa oba teyalina oyina omuntu ogwo walaba ng'ayiwawo nnyo omubiri naye lwaki tomuwuliddemu manya twamuzuula
nti yali ayagala kukozesa bulwadde bwange abeeko ebigendererwa byatuukiriza ezo okuvoolerako Kyagulanyi. Oyo akasente ke ne tukalaba ne tukalya nga tukizudde, yali tayagala kuyamba muntu awonye. Maama wange tandika n'asooka mumuwulire. Kulusami Damaite family tazikiza. Ate mu nsonga za full figure zo zikyalanda. Tamale Mironde Junior ayina kyagamba nti munnange ono y'omu ku abo abantu abasinga okusanyuka nga full figure programu yaabwe bagisuspendinze. Muze mulaba entalo eziba ku internet okwo nga beetwala beeyogerera ebisongovu. Ekintu ekisinga okunsanyusa ku bantu bano beevuma ne beevuma ate bwe beesanga ne bagamba beesonyiye n'owulira my sister, my brother, my sister bwe batyo beeyita. Kakati essaawa ya kakati tuwulire kye kyagamba. Ekiwandiiko kya UCC ekiyimiriza my sister full figure ku mpewo kyalabise olunaku lw'eggulu ng'eyaleetedde okuwummuza full figure ku mpewo teyabadde none other than Nammeere, omukazi ow'e Masaka afuukidde my sister full figure ekizibu. Wadde kale ne ba complainants abalala bangi naye nze saabaddemu obe abagamba mbu Junior naye ku kiwandiiko ye saabaddemu. Nze my sister full figure saagala bamuggyeko bambi naye just kyetwagala akyuseemu alekerawo vuma famire z'abantu abaana baabwe n'okubawemula. Ekyokubiri, nze my sister full figure nzize mugamba nti abantu kati abalekemuuko. Abantu ennaku zino bakambwe balina ebizibu, abantu balina looni, abantu balina renti, abaana badda ku ssomero. People have problems, man. Abamu balina n'abalwadde mu ddwaliro, they are stressed already. Ate gwe oli waliyo bavuma Monday to Monday. So my sister jankutwaleko ku beach full figure abantu kati soko balekemu my sister. Kakati byatandika bakubi kati bakugobye ku mpewo kakati gye binaggwera ng'oli jobless oli ku street kati waliwo n'ebbaluwa gye bawandiikira IGP naye saawa yonna awaluulinga emisango giri gye bakuloopa ku poliisi gitambule. So mu bulamu bw'ensi eno weewalanga nnyo okulwana n'abantu abamaze okutegeera obunafu bw'owa we buli. Yes, never fight with people who have understood your vulnerability. Omuzungu bw'akola ki bw'agamba. Naye nga tutuuse tutya wano just as ennaku zino abantu nabawummulamuuko I isolated myself. Naku zino mbeera bwomu abamu ne baŋŋamba mbu Junior ndiroonire. I don't see how being alone makes a person lonely. No. In fact, woba oyagala emirembe kye tuyita peace. Bwe tugenze tukula kati tunoonya wali mirembe kye tuyita peace. Beerako wekka. Enfunako akadde otuuleko bwomu. You start asking yourself questions. Where did I get lost? Lwaki abala bazimba nze nga sinazimba? Lwaki be nasoma nabo balina emirimu nze siina? You should have time for yourself. Osobole okutegeera wawe wabulira. Abantu abamu bali mu mabaala awo banwa myenge. Naye ng'ensawo ya seminti egula $3 naye ng'ali mu bbaala ayonoona akakadde. N'omugana naye akakadde ako koonwa mu bbaala k'ogulamu bamalaaya singa omwaka guno watandika okuzimba olowooza singa ennyumba teri ku wall plate. N'ebikozi ebyo byonna ebibuuzo tebabyebuuza because they are in peer influence and peer groups. Mu bulamu bw'ensi eno tosobola gaggawala ng'okyalowooleza mu bigurupu. Tosobola gaggawala ng'okyalowooleza mu bantu. Money is individual success. Nosooka owagala obwongo bwo. Hamu kye yawandiika mu kitabo mukulu wange nti reasoning based on reality.
okulowooza n'okufumiitiriza oba tolina budde bufumiitiriza. So my sister afumiitirize, afumiitirize, yeekubemu naye mu kifuba ategere nti ayinako naye we yabulira ate yezze bujja. In fact wali General Lweyiso we yagamba yanti full figure lekera awo okuwemula awo singa we yabiviirako, awo singa full figure yasirika nadda kubimutwala mu maaso. Bino byonna naye sesete yandi because naye ovuma abantu atolaga nti oli w'amaanyi, atolaga nti gwe toyina kyoyiga mu nsi. Nze mundaba oluusi neetonda si lwakuba nti ndi mukyamu. I just want peace. Waliwo by'otuuka noga nti naye wano wonnasobezza kitegeera navumye gundi nawe n'okiwulira mu mutima gwo nti kyewakoze kiki and you reach out to them. Full figure yetabikola yakuvuma ku Monday, navuma omwana ku Tuesday, navuma jajjawo ku Wednesday, navuma mukoddomi ku Thursday, navuma baneighbor ku Friday, n'amaliriza nga full figure avumye ne be wasoma nabo. You can't act like that and you expect peace. When you want peace, ngoyagala emirembe, first give it to your neighbors. Ayagala emirembe soko webalirwana abemirembe nawe ojja kufuna emirembe. But you cannot preach war and expect peace. Kati ze full figure atazijukizaako omugenzi Isima nga maliriza. Omugenzi Isima yabeerangawo nga mukambwe nenga in real life is a good man. Okay? Nga Isima ye muntu gwosanga nakwetondera. But abamutta tebamuwa chance kwetonda. Nawe full figure muntu ajja kukola ekintu ate ekibi bambi. Abantu balina emitima emibi, buli omu obulamu abulabiramu ango ndala. So tukakanemu katini akalulu kaggwe. Loli ye yagambye nti baagala tukola ki? Nti full figure obudde obwabadde amala ku TV mba at least bubadde buyambako ko akaseera akatono akala ka period ako ne kaba nga kamukuumiraawo ng'atya oba oli awo kuwemula abadde avuma naye mbu ng'avuma abamulumbye. Era gundi yagambye nti naye ekizibu ekinagira kubanga kati bamugye ku TV ate nadda ku TikTok etali regulated nti awajja bavuma abawemule akuvume kino na kino naye wali mbu abadde atyako. Era mbu nga kiyambayambako kyesimanyi oba kituufu oba nedda. Naye nga ye full figure si waakuzikiza nga w'omumanyi. Tetumanyi oba binagwa bitya awo nno naye nga olutalo oluwulidde luli wakati we ne Justin n'Amere. Era nakugambye nti eyagissizaawo oba yavuddeko program eyo ne bagisuspendinga nti yabadde n'Amere. Jjukira n'Amere muwala wa minisita kitegeera. So tetumanyi oba bajja kutuula eyo babigonjoole anti ebya Uganda bizibu nnyo, mubeeramu orders from above, mubeeramu abakuba amasimu naye ate byonna nga birya tuze tulaba. Radio stations, TV stations tuze tuziraba nga basooka basuspendinga some programs ne babawa guidelines, simanyi mujje mu reporting, simanyi muleete kino na kino, bajja bitunulamu balabe oba ng'oli kale byemulugunyako nga byebyo era bajja bagaidinga oba program bajja gamba nti ekomewo naye banoonye ba presenters abalala, ekyo nakyo kinaasoboka. Oba bayinza ogizzaawo oli neyeekomako n'aba nga taddamu kwogera bye bataagala ayogere nze naawe. Naye nga si yo program esoose tuze tubiraba zibaawo nyingi era tulabye na radio stations nyingi nga programs bazisuspendinga ku nsonga emu oba endala. So tulindire tulabe ekinaddako. Kyonna ndowooza tujja kuba nga twefollowinga ffenna. Awe n'abeezeeko leero full figure wajja kumaliriza omuntu naye nga bwe bityo bwe bitambula. Embiranye ziri wakati awo wa full figure ne Justin n'Amere. Era abantu bangi nnyo abaasanyuse. Abantu bangi nnyo abadde bagambye nti oba bagamba mbu full figure abadde tagambwako mbu nga bamutya bw'omukonerako osulawa osula mu kkomera era nga bagamba nti mbu afunye muntu amugyamu. Nze naawe oli ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga, ringing that notification bell
sharinga likinga ebisigadde buterevu nja kubanga nkomawo nabyo tovaawo.